tufudde kyetulirwa kwagala Terefayina. So Jackster jjukira ensonga ezaliwo za Pretty Nicole eggulo twabadde kuzina awards nga tugenda okulaba nga tulaba ku mwana attu omuto we twakuza from P7 to P6 nene tumubuuza ebibuuzo byakomawa Pretty Nicole. By the way, she supports me at Swahili Stadia. N'abaana abalala naye bulijjo sifunanga chance nange kuwulira kimuvaamu ne tumubuuza very by the way all I know bongo she likes hustling era judgemakinga ne tumubuuzaako ebya Hajat Kurthum yali mentawo yali amulabirira byonna byakomawa alina byayogera ku kojjaawe ebintu bwe bityo so are they really doing okay yali atandise noyimba byo byakomawa yakubamu discount yakubamu legao naye TV alina gye yali agenza okukola byonna actually it was a wrap up mbabadde mwana waffe tumukuza ku social media so twalyagadde nawe otegeere whatsapp kikuze nno akuze kivuddemu mu child avuddemu naye bambi muleke kivuddemu mu child rain oye ali kati mu children mukulu muko oba kati ayagala osoma I don't know byonna naye wizike the general wenkusanga ku mwana oyo nja kukubira mbolo kwafe tugambye mu children ana olowooza mani wizani oyo mukulu munno Nicole akuze mu mulaba. So let's see Nicole and how far she's moving on with life. Hey, how are you? Olio. Zindi, thank you. How are you? Omulambo tambula. Obulungi. Ebintu bitambulanga ewa bibala. Yeah, bitambulanga ina bibala. Okay. Adult education eri etya. Nungi. Ntuse kulevel muli ndilile oyo namugamba dagamba da Ibrahim ndilile. Naye yakimanyi nti nsoma lwaki sigamba bantu bawabweru oba ki kulenso ogasagala buli muntu banga ali mu life yange I reach time nga bintu ebimu nina obijja mu mawulire so kati ngambe it's my privacy cause newe nsoma newe nkola gundi kyoba kitebibakwatako. Otunuulidde ebiki after your studies? Tewali kyonna Katonda kyanabalese cause abantu tukola entegeka naye Katonda yasinga okutegeera ki ekiba kijja mu maaso. Yeah. Ati ensogamba we kati nga kyendiko njagala beera kinene and it's what I'm looking at. What are you looking at? Sisobola kibagamba muli balogo. Nedda abantu ba social media muli balogo ge mazima. Njagala nkugambe muli balogo mulindire bulindirize. Mwana omuto omanyi ki ebyo? Just ndabyeko abantu abamu abajjanga bamanyi nnyo naye kati nga bagudde ng'ate bagulidde ne mbe baali bayita bakwano baabwe so kati nkyogere nti nemmanya nti ebintu ebimu olina byekuumiranga gwe newe oba oyagala nnyo ng'oluli oyagala ki to spit it out olina oguma n'okimira. Yeah. Oluzungu lweyogera omuntu ayinza ogamba munnadiguli wooyaawo. Munnadiguli mukwano bagambye tebagenda kuntikkira. Otwalabako post yafuluma ng'eriko nsitula by Pretty Nicole ne baga okuyimba wakukomyawa. Muwala nagwa. Nagezaako yimba n'engwa ne birema. Byannema naye ng'akayimba kange gye kali Pretty Nicole vlog. Ekyasinga okulemya endongo n'ogaana endongo nzikiriza. Saagala nnyo bintu byakunkwatirira. Yeah, sagala nnyo kukwatakwatako ate ogwo omulimu jjukira buli mulimu gubeerako n'ekyagwo nti kati client ajja kujja bambi yasasudde ssente zazze kulaba muyimbi ate wefula nti biki ndowooza olabangako vidiyo ezimu ezifuluma nga ndina abantu naye ng'abasajja nga bagezako okukwatako n'eŋŋaana era comment section baba bagamba ye kyeraga kibiki but that's me. Yeah. Okay, wayino geno somera e Bulaaya okyabiriko because ne Queen German kati mwogera sawa natusobire nti ebbati oli genda mukwano tunula butunuzi olabe Katonda byakola kyogerako kuba ndi mulokole. Nsabira Pastor Tom Mugerwe Mutundwe. Results za P7 twazitegeera zabulira awo zaali za viewers. Ekintu kyembagambye ekintu kyenasoose okugamba mu ntandikwa nti mbuno ebintu mwagala nnyo buli kintu tukibaleetere ku table because aze nambuuza wano eno nti mbuno okusoma kwa adult education bigenda bita oli ku level ki right now mugambye sigenda bibagamba ku ensonga tebibakwatako era n'ebyo byali tebibakwatako mukwano ne we naavuga emmotoka temujja manya nti nagivuze mpozi ennyonyi gye naasooka okulinnya nja gipostinga naddako sijja gipostinga. Tolinnyanga ku nnyonyi? Sigirinnyangako. Ate oyagala nimbe? Oyagala nimbe? Enasooka nja gipostinga enaddako sijja gipostinga. Emmotoka gye naasooka ovuga sijja gibalaga. Sijja balaga ebyo sityaga mubimanye kubeera tebibakwatako.
kati ajazi kulusumu mwakomekereza kwa munayo mukajja oyo mukyale yakulaga ensi n'otuuka mu maaso eyo n'omwefuulira n'omulaga nti mubi nnyo mwatuuka ku mbeera ey'okubeera nti munne mwakkiriziganya n'akuta okuudu mu bulungi. Seefulangako kuba siri namagoya bagiyita namagoya nawolovu siri namawolovu n'ekintu ekirala Ibra nsaba olekerawo okusala ebigambo yesalayo kajja nkusabira olekerawo osala ebigambo. Kale Pretty Nicole. Serena Maolovu, erinnya lyamusuutinga bulungi. She's beautiful. She's beautiful. We hope she continues working harder. Social media yekakuzizza. Bambi. And she's grown up. Sabire banange nze bagambe oli mama nanga otula mu kibiina ne biganda na tetukole ki. Kagenda asoma ebyemikono. Agendeko ebweru akole. Kati Nicole obulamu yabukyusa akola mirimu mirala. So guys, we love you so much. Thank you for loving BBS Terefayina. Abatekamu ensimbi tulina aba Evervest Mount. They are making us sure nti batukolerako